bintu bingi nkugambye ne mira is a portal teweraba musumba neraba ni it's a portal era olusinze mira yange bwe mba netunudde mu ndaba birala ayi musumba teweraba ng'osaza akaviiriko naye olw'okuba nti ndi wansi ya mwoyo ebiseera ebisinga amaaso gange gaswitchinga on and off bwe gati nobaako byolaba nakugamba nasabira omuwala nga yafudde mu bbanga tono muyita Florence mu ddakiika ntono ntunudde mu mira different colors nesandika okwapiyalinga mu gundi nempulira okubeerawo kwa Florence ne mugamba Florence wafudde genda gy'olina okugenda ng'omubiri tasobola kuguddamu kubanga gwali gwefunyiza nga gukooye ne mugamba Florence genda gy'olina okugenda mu linnya lyesu empewo enyogoga nefuluma ennyumba yange naye nga mu ndabirwamu nalaba different colors nti osobola okulaba omwoyo bw'oba oli connected mu mira kubanga mira zikolebwa anda musenyu yes that one omusenyu gukolebwa gubeera mu nyanja connection yonna ya Jezebeli bavaayo baddukayo kiki kye bakola ogula enkuba bweru real firewood yes akanywa gwe gy'okoma ogula enkwe nnyingi yesalayo okwongera babutundira bweru wa kanisa obw'obunywa you can buy it anywhere bweru w'ekkanisa zaje enku mu kanisa enku kukuma kyoto kiri waliwo ekyoto yakuma ekyoto kiri awo baleeta enku mpitirivu bazijjawo omusajja kya Katonda yagamba kya Katonda tebamunoonyeza ku byoto bino bya mubiri nti okuma ekyoto Mukama twetolodde ekyoto kino tumanye otudde mu muliro ninako olusozi lwe nagendako nga abantu bakumiddewo ogwoto ogukazi bagoto kati ekyo ekyoto ky'oku lusozi ebiseera ebisinga kiba kyakubuguma empewo kubanga empewo etera okubeera ku lusozi naye ate waliwo kye bayita motive lwaki okumya ekyo lwaki okoze ekintu ekyo waliwo abayina hidden agendas ba agenti bajja ku byoto n'ayayuya mwenna ne mwayuya ne mwebaka ate muli bukusaka yes so kati njagala kubuulire ebyoto bingi to the extent it n'abantu abamu byoto mwami soda ne bukya ku makya ne weegatta n'omwana w'abandi ng'aliko empewo za kika kiramba ekyoto sitaani kwatuula n'afuga nga katebe yes waliwo abaana ffe twasoma n'abaana nga bwe bamukubako embooka afuuka n'abuuza n'ayogera amaloboozi g'abasenga bakojja okubye waaki otandika otya gwe mada okuba otya omwana ono dada akagaali ffe tebasoma omwana agezezaako okusoma ate omukuba mizimu gyogera omwana gamba muzukibinanda babutole kati kusaasira eyegatta naye wegatta ne basenga abe ne bakojja abantu kunyumirwa mbunyumizi kunyumirwa ne bajjajjaabe oli yagamba mbu yali ne nakiguli ayita nakiguli aba ali agenda oli asirise nakiguli naga nakiguli taliwo jjajjawe yaliwo oli ku jjajjawe sina mpewo ono muntu empewo zibeera zitemba jjoka kankubulye taata omuntu nga bwolaba bwoli empewo eziba zakulinnya naddala balubaale bakwambala musumba sibakokka tebatuula ku mutwe property master ne bamuleka nga alikkakubulyeko taata lubaale it's a combination mwabamu temumanyi bino kambi babuulire lubaale is a combination of abaafa mu kika kyewammwe bwe beegatta akabinja ako bakayita kalubaale kyova olaba baganda bagamba nti lubaale w'omulamu takola ki kitegeeza ki nti omwoyo gw'omuntu omulamu tosobola kugusamirira amala kufa bwagenda ng'olyoka osamira gundi jangu magundi mujje bajjajja kakati kambabulye banyabo ne basewo abantu byoto ekkanisa zonna byoto n'ekyoto kyani olaba omutwe kyebayita omutwe guno omutwe gwe gudrivinga ne munsi y'omwoyo omutwe gwe kikulu nnyo kyova olaba ebirowoozo bituula ku mutwe effumbiro ly'ebirowoozo bakye tuyita emmeeme eri kuki kufoloma ku mutwe nti zino nzigi amatu nzigi amaaso nzigi agakonectinga ku mmeeme twogera ku nsi ya mwoyo banyabo ne bassebo olwo topiki gye tuleese ya altars ebyoto mulembe gwaffe byeyongedde ebyoto bye bitya structures z'ebyoto byebifo ebiteekeddwawo nga basinzizaawo buli kyoto
kiba ne katonda waakyo buli kyoto kiba ne kabona waakyo akongojja katonda akitembeeta yes akoma omuliro buli kyoto kiba n'abayambi naye olwaleero waliwo ebyoto ebiriwo nga biri live waliwo n'ebiri spiritual nga mu kika kyewammwe mwalina ekyoto naye ne kivaawo essabo lyavaawo oba omuti mwalina omuti mu kika naye nga gwavaawo olwaleero gwe omulembe gwe tewagulabako naye nga bajjajjawo bakukunyumiza ti omuti gwaliyo gwaliko omusota naye nga gwe olwaleero oguloota kitegeeza ebyaddala wali wegwali weeguli. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Bwetyo bwetutandise olunaku olwati. Nze omwana Soda ndine musumba Ron Kalungi. Dani akutte kamera tuli ku Ubuntu Lugala. Kuba essimu wanzaawo gy'ofuna ebisulo ebirungi. Munnange tulina Alpha Media Production babifaananyi ku Note 770 9426 video shoots emikolo gyonna egya buli kika bagikukwatira bulungi nnyo ate nga efe kuba okwetola eggwanga lyonna ogenda kubanga embeera ekwasaganyizibwa. Bayita Alpha Media Production oba Export TV febamu okuba bukubi namba y'essimu n'ogamba nti nze omukolo gwange guli eno gwa mbaga njagala full coverage nga tusalako. Okitegedde Cambridge call them baana kusoma. Musumba sebo uli utya? Ndi bulungi twebaza Mukama. Tuli fine. Bw'obambulizaako olwaleero batonkoze bubi. Musibye mutya abanyabo ne basebo. Bulamu buli butya twebaza Katonda olw'okubeerayo kwammwe. Mwebale kutwagala. Mwebale kuyimirira naffe n'essaala. N'abayimiridde ku lw'obuweereza okulaba nga bukyayimiridde. Manye ennaku zino. Omuntu yenna nga mulokole suubira okulumbibwa ate mu maanyi. Ng'oli mulokole ate ayimiridde kubanga obulokole bulimu ebika. Muno nnyo tusosola. Bw'oyingira mu bulokole sebo kiba tekiwedde. Affe twali tumanyi nedda sebo bw'oyingira mu bulokole kaba katandika butandisi kaba kali ku nyanjula. Ye sebo kiringanga omuntu okufa mumuwoze mumulabanga awumudde maama waffe munnanga abonyebonye n'ensi eno abadde n'ekirwadde awumudde aba awumudde biki kaba katandika butandisi. Kyetegeeza nti n'abatebi b'embooko baba bakyatema baba bakyali mu kibira bali mu kuŋŋaanya kaba katandika butandisi. Ti bw'olokoka naddala mu biro bino bye tulimu bye twayingiramu eby'oluvannyuma ekisa kyeyongedde okuba ekinene n'okugaziwa nti buli ayonoona olwaleero ekisa kimumala asonyiyibwa ekisa kyegaziya ne kisobola okukavalinga. Naye banyabo ne basebo obudde bw'ekisa bunaatera okutuuka okuvaawo nga ne bw'oyonoona ogenda kwonoonera ddala era nga tolina yadde bulumi yadde mu mutima. Ekisa kye kituyambako okulaba nga owuliramu entiisa muli munda mugwe n'omala okwonoona n'ogamba Mukama ganenva kuzontowala I'm sorry nsaasira Mukama n'okaaba amaziga. Ekikaabya amaziga kye kisa ekiriwo olwaleero ekikyatusitudde. Omuyimbi yagamba nti waliwo ekisa ekinondoola waliwo ekisa ekikuyambako okulaba nga otereeza ebadde bikyamye. So bw'olokoka kaba katandika butandisi
omulokole yenna waali nga tofuna bizibu nga tolumbibwa naye ng'ogamba mbu oli mulokole manya oliko ekikyamu musumba nyinza okuba ntambula bulungi mu Kristo teri mulokole anwanira ntalo zange nedda sebo olaba Kristo agamba nti mwetikke emisalaba gyammwe mungoberere kitegeeza waliwo akaseera ak'okwetikka obuzito bayibuli egamba nti mwambale ebyokulwanyisa eby'omwoyo bijja bayambako bulira ina statement bwekyogera nti bituyambe mu kiseera mu lunaku olubi mu kaseera ak'olunaku olubi buli muntu yenna ayina olunaku olubi bw'obanga oli mulokole olina olunaku olubi nga tokyasobola kusaba ekisa kiri kikuwanirira ng'okaaba amazigo olaba ebintu biganye katonda n'alyoka aweereza ekisa kiri nekikavalingawo n'aweereza esaala ze wasaba luli n'amaanyi waliwo olunaku ng'onafuye esaala ziri nga zaaterekebwa ne zijja ne zikola wano mu kaseera esaala zisevinga no saving kitegeeza zize nasabanga ennyo ennyo wali erina bwepumula kati gw'omanyi eki nti gyeziri kubanga n'omulaba azirwanyisa nnyo okulaba nga azaawaguza nali nnyo w'amaanyi biseera ebyo ng'ensi entya musumba lwaki tosooka n'ombulizaako ku mikwano gyange abeerudde eri abali mu sawumu n'emikwano gyange abaasiibwe n'ezidde nabo bali mu kusiiba sooka obambuliza bale bonna mwenna tubaagala abasiiba abasiraamu n'abakatuliki bali mu kusiiba baganda baffe ne banyinaffe bamukomba midaali abakatuliki twagala bajjabu ne basebo mulokoke abamu mu biraba bye twogera era mukkiriza nti bye twogera bituufu naye olemeddeyo olw'ekitiibwa olemeddeyo nti maama anandaba atya senga anandaba atya teri yatandika ddi bagamba bali kikituufu bagenda mu ggulu byaki ng'osoose kirumamu abaddu ba Allah bagenda mu jjana wamma tubasaba baganda abaddu ba paapa tuva bayibuli egamba Abaruumi 10 olunyiri olw'omwenda omuntu akkiriza na mutima gwe kuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka bw'obanga tokkirizanga na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu nga n'ebyobutuukirivu tobimanyi era toyatulanga n'akamwako ebyaddala eggulumye teri waliwo ebintu bye abantu baffe ng'olabira ddala bya kiyaayi ekisooka basuubiza baganda baffe ebiwala ebitiribira mu ggulu katonda oyo ng'aba mulalu nnyo ate abamulalu nga byonna yabikola ebiwala ebitiribira kati ate ebiwala byabisuubiza ki abawala era ebirenze ebitiribira abisuubiza bisoda biri eyo mu ggulu mu jjana kati n'olabira dda omusajja nga yeekomba emimwa Yesu ali Allah enanyini byonna era bw'asobola otonda ebyana ebyengera n'atonda n'ebirenze bisoda biri awo biwuma ebyo tetubigendamu nnyo naye njagala mubikulweko amaaso kyekimu n'abalokole abali mu makanisa g'abannabbi obulimba naye tugenda kwogera ku ebyoto ebimu ku makanisa abalokole abali mu makanisa g'abannabbi obulimba bamugamba bakanyamugamba musumba oyo kyakola kibi ye ng'agamba nedda musumba wange bawakana bateekawo n'olukoba ate n'omusumba naye kankubuulire oba bagenda kukumeza malala naawe olina ba disciples no kankubuulire waliwo sitole gye twakola ku channel kaffe kuno omuntu n'agamba omusumba yali abuulira n'amugamba nkulaba ojjirira tuyogera ku musumba Ron nkulaba ojjirira omulala n'akomenti nga n'agamba mbadde manyi ogenda kwogera ku Ron nkulage no kati ozimbye Bwakabaka ssebo si kuzimba era nze kambabulye banjabo ne basebo nze sina kyendi oli n'agamba byonna bikole naye tuyogera ku Ron no nze sina kyendi njagala mbabulye banjabo ne basebo naye kinfuula kyendi olwaleero ye mwoyo gw'enkari nze kubanga dina emirimu sikola gyange musumba abo nga tannaba kuwulira na muntu kyayogera n'agamba tolina kwogera ku Ron obawa bubaka ki ku nkolagana yaabwe naawe ne Katonda no osobola okudifendinga omusajja wa Katonda kubanga nkubulye bayinga tonnawuliza oli kyayogera musumba ab'omwoyo bakeberwa bamwoyo bino tetwogera bya magezi ga nsi kiringa nezija netandika musumba mu maaso go neŋŋamba soda oyo nga toyogera komaawo no ekyo kya muntu nga ye ate buli omu alina engeri gy'afiiringamu abatakukusulumiza okusinga Katonda nedda olabyeka nga nsinza ate yali nala kuwulira bubaka oli bwali toba bwa Katonda no ate n'ekirala
guno gwe mulembe gwe tulimu mbiro by'oluvannyuma nga tulina okukola ba disciples tekikonta Kristo no yagamba ba Petero Yesu n'abagamba nti mugende mawanga gonna abalagira yonna mugende mubuulire enjiri mawanga gonna nga mubabatiza nga mubafuula abayigirizwa okitegedde sebo abantu balina okudda ku level y'oku abayigirizwa bakolanga ki omulimu gwabwe kubuulira njiri musomaze nga omuntu bwakwagala ennyo nyaso ayonoona no omuntu alina okwagala era waliyo ba diehards ba soda yes omuntu sebo nakudifendinga nnyo nosinga ne Kristo no kati undefending olwokuba nti nkoze ensobi sina so andi kati lwoli gikola ajja giraba era soda bwanava nagamba soda gwe nakulabirawo twakulabirawo gwe kati kankubuuze banaaba nawasa omukazi nga mulungi ne babeera mu maka olunaku lukya n'alabanga yawasa kyetere tibukya ku makya naga bulijjo kiki kino kyennina ebyasuna beni atandika mukazi bigenda okugwa nga kayiringu nkuwa example omwaka guno tutegese okusaba tuddayo ku Fidodido Seko mwezi guno ogwokuna mwenna abali ku expo namwenna abatulaba gyonna gye mutulabira tugenda kusiiba ekigendo tusiibye omwezi guno gwonna kulaba nga tusaba Katonda nga tukungubaga nga twegayirira Katonda akomewo mu ggwanga lyaffe akomewo mu kanisa yegatte tuddemu okubeera ekitole tubeere ekitole kubanga Katonda bw'ati bw'ayogera nti kanisa ye eri scattered tuli mu kwerwana twetemye era n'abaweereza waliwo abalina abamusumba gundi ab'ekkanisa gundi nenge kanisa erina kubeera etya kubanga our main goal our main objective kuyingira ggulu abangi obwakabaka bwonna okukula n'okugejja bukula bantu kati olwayo tuli mu kuzibira abantu abangi abandi badde balokoka tubale semabbali kubanga tetuli bumu mufuuse ekijinji yes eri avaina ganze mulokole wa rise mwabagundi temulina kye mutugamba obadde obuulira bulungi enjiriyo obadde oyogera bulungi naye toli wagundi toli wa Roni yes kati owaayi Roni gwe mpoze eri omu so ebigambo byogedde bulungi obisengesa naye toli wa Roni kati yogera byo badde ngenda okwogera so omwezi guno tulina okusiibira eggwanga lino tukowola eggwanga lyonna abali ebweru w'eggwanga abali mu ggwanga Uganda abalaba expo abalaba buli kyano tugenda ku Fidodido naku z'omwezi meka musana tugenda ku Fidodido Saturday esembayo ogwokuna yes mwezi ogwokuna tugenda kubeera ku Fidodido nga tusabira eggwanga twagala batuwene ku City Square awo batuweemuuka awo tujja gisaba tukolerewo service nsumba mbate mususse no tetususedde eggwanga lya Mukama ogwo omwezi gwennyini kafuumula mpawo yes so tugenda kusiiba tugenda kusaba nekya tulina tuteeseteese press conference oba njogera byakyate ebyo abigambe era press conference mugenda kwogera eri bantu ate era katuyogera eri bantu ate okubeerawo kw'olukuŋŋaana olwo omanyi bantu baffe tubaagala nnyo bwe twayogera ku kyokutandika ekyoto mu kibuga ndowooza abamu temwakisiima kyova olaba bakyanoonya baagala nnyo musooka baagala teri n'omu yayimiridde bannanga abaagala obuweereza bw'ekyoto kya Musumba Roni mu kibuga muyimirire ne Musumba mukubira akasimu ate oza twetaaga ki rent yekka ebisigadde Mukama anaakola ki tujja kuyunga nga tutambula tubeere kumpi wano omwezi ogwo tutegese ku Fidodido era asobola okuyimirira ku lwa Fidodido last time wakiraba kyali expensive kyali kya bbeeyi so this time round twagala tulangeko ne ku TV eggwanga lyonna lisiibeko osegedese eggwanga lyonna kuba mwaka faananyi nga Uganda yonna esiibye nga tusiiba tukoola Katonda omulamu enkuba etonnya ey'ekitiibwa kya Katonda eyinza okutonnya omusana gusobola okwakanga guleeta ssanyu na mirembe
kubanga eggwanga lisazeewo okuleka obutali butuukirivu bwalyo ne lidde eri Katonda. Yes, amawanga gonna agali mu Bayibuli Katonda be yatumiranga abaweereza bwe bakyusanga abamu basiibisa n'enkoko n'ebinyonyi bwe basiibanga Katonda yakomangawo ku ntebe y'eggwanga ku ntebe y'ekibuga n'afuga bwe yafuganga ebyoto byonna ebitaali byabwa Katonda byamenyekamenyeka ekyaleetera Midiyaani okutuntuza Isirayiri ekyaleetera Midiyaani okutuntuza Isirayiri kubanga mu Isirayiri abaana ba Isirayiri baali mu busibe baali tebeetowaza maaso ga Katonda naye Katonda bwe yalaba ennaku yaabwe n'amaziga gaabwe nga bakyusiza amaaso gaabwe bagajje ku Bamidiyaani ne bagatunuuliza Katonda waabwe Bayibuli egamba Katonda n'atuma malayika eri Gideoni ali mu kukweka ŋŋano kubanga amawulire agaali mu nnyumba y'ewaabwe gaali gakudduka taata we yali muddusi famire yali nzirusi nti bakweka baali bakweka ng'emmere Abamidiyaani baleme kugibba ebiseera ebyo Abamidiyaani babbanga emmere ya Isirayiri kati nga muli makasoolire bamalanga bisaawa ez'okungula nga bajja bo batwala ate nga temina kye mugenda bakola olw'obujeemu mu Isirayiri ne Katonda n'alyoka atuma Gideoni n'amutuma n'ataasa omulembe Katonda abantu bangi muli eyo mugenda kutaasa omulembe naye twetaagamu unitinga tukabirye Katonda ng'eggwanga tukabirye Katonda ng'ekkanisa akomewo mu ntebe ye kitegeeza Katonda mu ntebe taliyo yes bino byonna bye mulaba kitegeeza ntebe ya Katonda kubanga taliyo tuli kyetwala taata buli wabanga tali waka fiizi agenda kusumbuwa bwaba tali waka emmere egenda kubasumbuwa maama agenda kusabiriza ku neighborhood taata waba taliwo naye taata bw'abaawo at least atetenkanya at least yeewola Katonda waali tumuyite omanyi Katonda kankubulya ebintu bya Katonda nze Katonda mumanyi kye mumanyiiko kye kino abantu bangi olwayo beebuuza Katonda wange oli luddawa Katonda wange oli luddawa Katonda waffe ateekawo embeera buli abuuza nti Katonda ali luddawa bubanga obadde oyimiridde naye bulungi nga teweeyonoonesa otuukiridde Katonda naye nga tomuwulira kino kyekibaawo Katonda kyakola kyekino yeekwekamuuko lwaki yeekwekamuuko ayagala asigaze ekitiibwa ekyo omanyi bw'obeera n'omuntu buli kaseera oba omumanyiira okitegeera yes oyinza obutavalyuwinga na buzito bwali yes oyinza obutavalyuwinga buzito bwali naye Katonda lwaki atuwamu ka space kabonero ka kusinza nti otandika okumunoonya Bayibuli egamba tunoonye Mukama nga bwakyayinzika okulabika tumukaabirire nga bwakyali okumpi omubi yenna aleke ebikolwa bye ebibi eggwanga lino linoonye Mukama sigamba nti Katonda yadduka ali wala waali ayagala kulaba okwetowaze kubanga kuba bwetowaze kwaba asinzira ku miwe ery'eggwanga lyaffe kwamba buli waliwo ebizibu bye tugenda okusabira bigende naye waliwo ebitagenda kugenda okugeza omusaayi ate batutumalamu maanyi no ate nga kyekimu ku bizibu ebinene mwattu no omusaayi abantu okufa kubanga ye season gye tuli kiringa gamba nti ogenda kulwanyisa omusana okugulemesa okwaka ng'ate guli mu biseera byagwo okwaka yaguseetinga nga gulina kwaka okitegeera taata so tugenda kusabira eggwanga ku Fidodido asobola supportinga enamba yange ya 0708 39 4501 0708 39 4501 emmotoka nyingi mu kibuga wano taata ngenda kwogera ku byoto emmotoka nyingi wano mu kibuga ezitambula nga ziriko ekigambo jajja bbamu waliwo kirabye nnyo ate zifubutuka ku luguudo lw'e Masaka kati goloza jajja bbamu yani kuliko n'eziriko no omusajja yafa bujagaali ne piki n'ababoda bakuba ebifaananyi abamu bakikuba nga tagenderedde n'akiteekako nga kinyumya alimu ebidread yes n'abamu n'omusange dda nga afaananira jajja oyo eyafa gwagamba nga yena n'agaviiri amazzi nobagamba ante na buyungiro bukuyunga ku maanyi agali mu nsi yes tovala nagamba luli nalaba omukazi ng'ayimiridde mu bbaala akutte ka disposable nga ayina amaaso ga orange nga ntunuulidde bwe yali antunuulidde
nga yenna alinga aliko ettaka nga omuntu ava mu kadongo okuba ettaka nga bwatyo bwafaanana nga mulungi nnyo naye nga muddugavu nnyo kati omukyalo oli bwe yantunuulira ng'ayina dreads ku mutwe naye nga dreads namu nga bonoba n'enviiri nga zitambula zitevuunya yes nga bwolaba emisota ng'ajjudde dreads naye nga ziringa misota nga ntunuulidde bebamu ngenda okuwulira mu nda yange nti bebamu ku basumuludde abagenda okukyankalanya omulembe abagenda okukyankalanya mu biro bino ebyoluvannyuma nti sitaani adiployinze nnyo abamu mwe tubyogera mulabanga akatemba mujja kubiraba ate nga musumba yakakyogedde kituufu naye na mukwano gwange yali amaze ne dread ku mutwe emyaka 17 bwe bamusiba poliisi n'ezisala yanyiiga nnyo nga gwe batidde omuntu tenga lwaki onyize nnyo n'agamba zino dread ziringa eriyo ezikugatta ku maanyi agali mu nsi muneeno mbwera n'ensonga nali mpaka nangamba ensonga lwaki bwe weekanga owulyanga enviiri ezikuvudde ku ki yes mbu ziconnectinga direct yes olaba omutwe kyebayita omutwe guno omutwe gwe gudrivinga ne mu nsi y'omwoyo omutwe gwe kikulu nnyo kyova olaba ebirowoozo bituula ku mutwe effumbiro ly'ebirowoozo bakye tuyita emmeeme eri kuki kufoloma ku mutwe nti zino nzigi amatu nzigi amaaso nzigi agakonectinga ku mmeeme twogera ku nsi ya mwoyo banyabo ne bassebo olwo topiki gye tuleese ya altars ebyoto mulembe gwaffe byeyongedde ebyoto bye bitya structures z'ebyoto ebyoto byebifo ebiteekeddwawo nga basinzizaawo buli kyoto kiba ne katonda waakyo buli kyoto kiba ne kabona waakyo akongojja katonda akitembeeta yes akuma omuliro buli kyoto kiba n'abayambi naye olwaleero waliwo ebyoto ebiriwo nga biri live waliwo n'ebiri spiritual nga mu kika kyewammwe mwalina ekyoto naye ne kivaawo essabo lyavaawo oba omuti gwe mwalina omuti mu kika naye nga gwavaawo olwaleero gwe omulembe gwe tewagulabako naye nga bajjajjawo bakukunyumiza ti omuti gwaliyo gwaliko omusota naye nga gwe olwaleero oguloota kitegeeza ebyaddala wali weeguli walabikanga wataliwo bayinza n'okuzimbawo ennyumba omusota ogwo ne gulumba azimbyewo ne gumugamba gundi onzimbako ota lwaki waliwo ekyoto kati abasinga ebyoto tuwulira ekyoto tuyabiteka amasiga 3 firewood obwo just bubonero bwa mubiri obwo just bubonero kukakasa kiri ekiri eri to the extent tulina n'amakanisa ng'ogendayo for counseling n'ogula enku live ng'ekanisa ogiyingidde waliwo yes okugeza waliwo ekkanisa emukono nga bwe mbagambye ekkanisa eyo bw'oba ogenzeyo for counseling kino kye bakola bana emukono kankubulyeko buli district eyina ekyoto kyayo era buli district eyina katonda waayo in terms of spiritual yes abisinga bibeera nalinnya yes okusinziira ku linnya lye district kiringanga ebyalo kati gwe omukazi anajja n'okolera ku kyalo nakasajja olina okunoonyereza n'obuza mukama muzimu kyogukutte ekitundu kino nakasajja kubanga abantu baamu oguba unifyinga ne mubanga mufaanagana kimu eno tebalinayo masanafu era ogenda okulaba abantu baayo omwoyo ogufugirawo era nga bonna balimu olusanafu balimu olwoyo olutalo lwali awo okusigula omusambwa Namboole ku kisaawa era buza afandikidde muka buli kyalo kubanga bayibuli egamba nti tetumegana na mubiri na musaayi naye n'abaamasaza n'abafuga emyoyo gy'omu bbanga ekkanisa ey'emukono eriko ki ekkanisa eno kiki kyeriko nafunako omuntu eyajja so omusi 2 si 3 nga bavaayo baddukayo kiki kye bakola ogula enku wabweru liyo firewood yes akanywa gwe gyokoma ogula enku ennyingi yesalayo okwongera babutundira bweru wa kanisa bw'obunywa awo you can buy it anywhere ebweru w'ekkanisa zaaki enku mu kanisa enku kukuma kyoto kiri waliwo ekyoto yakuma ekyoto kiri awo baleeta enku mpitirivu bazijjawo omusajja kya katonda
yagamba kya Katonda Katonda tebamunonyeza ku byoto bino bya mubiri nti okuma ekyoto Mukama twetolodde ekyoto kino tumanye otudde mu muliro nako olusozi lunagendako nga abantu bakumiddewo gwoto ogukazi bagoto kati ekyoto ky'oku lusozi ebiseera ebisinga kiba kyakubuguma empewo kubanga empewo etera okubeera ku lusozi naye ate bolwo kye bayita motive lwaki okumya ekyo lwaki okoze ekintu ekyo waliwo abayina hidden agendas ba agent bajja ku byoto n'ayayuya mwenna ne mwayuya ne mwebaka ate muli bukusaka yes so kati njagala kubuulire ebyoto bingi to the extent it n'abantu abamu byoto mwami soda ne bukya ku makya ne weegatta n'omwana w'abandi ng'aliko empewo za kika kiramba ekyoto sitaani kwatuula n'afuga nga katebe yes waliwo abaana ffe twasoma n'abaana nga bwe bamukubako embooka afuuka n'abuuza n'ayogera amaloboozi g'abasenga bakojja okubye waaki otandika otya gwe madam okuba otya omwana ono dada akagaali ffe tebasoma omwana agezezaako okusoma asoma ate omukuba mizibu gyogera omwana agamba muzukibinanda babutolitole kati kusaasira eyegatta naye wegatta ne basenga be ne bakojja abantu kunyumirwa mbunyumizi kunyumirwa ne bajjajjaabe oli yagamba mbu yali ne Nakiguli ayita Nakiguli abaali agenda oli asirise Nakiguli naga Nakiguli taliwo jjajjaawe yaliwo oli ku jjajjaawe sina mpewo n'omuntu empewo zibeera zitemba jjoka kankubulye taata omuntu nga bwolaba bw'oli empewo eziba za kulinnya naddala balubaale bakwambala musumba sikojja bakoka tebatuula ku mutwe property master ne bamuleka nga ali kati kankubulyeko taata lubaale it's a combination mwaba mutemumanyi bino kambi babuulire lubaale is a combination of abaafa mu kika kyewammwe bwe beegatta akabinja ako bakayita kalubaale kyova olaba Abaganda bagamba nti lubaale w'omulamu takola ki tasamirirwa kitegeeza ki nti omwoyo gw'omuntu omulamu tosobola gusamirira amala kufa bwagenda ng'olyoka osamira gundi jangu magundi mujje bajjajja kakati kambabulye banyabo ne basewo abantu byoto ekkanisa zonna byoto n'ekyoto kyani owasa omukazi ng'obadde oli ku muliro bulazi olimu buulizi wange onywedde n'otuuka mu bufumbo omukazi olw'okuba alina akabina olw'okuba mulungi n'otuuka mu bufumbo n'azikiza akaliro kubanga kyoto sisobola wangula kyoto kye osobola okuwangula ekyoto naye oteekamu amaanyi mangi buli kyoto nkugambye structure y'ekyoto kiba ne katonda waakyo ate buli kyoto kiba ne kabona ayogera ne katonda oyo kyova olaba ekkanisa bw'eba Raise Church kyoto bw'eba Raise Church nga kyoto nze kabona katonda gw'ataddewo ocommunicating to be a mediator gwesenkulu nze omwoyo omutukuvu ye mediator atutabaganya ne katonda kati ne mu buliwo olw'okuba omwoyo omutukuvu ali mu nsi ya mwoyo talabika na maaso ateekawo abalabika n'amaaso omwoyo omutukuvu n'atula ku ffe ne tu actinga nga ye okitegeera yes netubeera obuyungiro katonda bw'ayogera nange naga nti kati gundi oyo mugambe kino nsabidde abantu bangi katonda abasumuludde abadde tubagenda bweru bagenze abadde balina ebirwadde bagenze biwonye abalina alusas agenze kati ndi mediator an instructor ndi muku nze atereeza ndi wano Mukama tayagala tereeza wano gwe genda wano naye ng'ate buli omu alina obusobozi obwetuukira eriki ewa katonda kati nze ndiwo nga alaga nti munnange wano tereezaamu kekiremeseza katonda okwogera gy'oli owakyama wano tereeza yes akamwa abantu bangi boogera akamwa nga kabasibye kubanga kyoto ye kyoto bw'aba kyoto akamwa ne kamweggalira ye kennyini ng'asabuka omuntu ng'ayogera buli kamwa akajja akogerako nze ndabyeko abalokolenga ku social media buli kajja akogerako buli kajja naye nga bwemubuuza ebyawandiikibwa talina yadde analyst yali yakikuwa ani yakwambaza ngoberera ensonga nonzitegeera nenzitematema nenziwa abantu omwaka guno nabagamba kambabulyeko abagenda okuzanyira ku kkanisa mu mwaka guno katonda agenda bettira musumba ekyo statement nene nungi buli alemesa ekkanisa ogenda mu maaso ng'okikola ogenderedde
olujiro okugenda luzi statement eyo gikola on your wish oba that is what Katonda bya planning eri abantu kyempulira ate buli lwempulira kiba ng'okyagalera kibeere musumba tosobola omanye emyoyo egiri mu kuzikirira buno buvubuka obuze bweyita bunnabbi simanya buki buzikiriza abantu naye abantu tebalina maaso byo tebalaba abantu babasiba akatambaala tebalina spirit kati kankubuulire ekyoto kino abantu bagendayo era omusumba bw'omaliriza okugira owali okukuma omuliro bw'oyogera paka oseesa mpaka akanywako osaba kyawo kitegeeza Katonda omugjewo oba ofaanana ne bano abasinza ebibumbe omanyi nti Katonda ayimaawo ku kyoto Katonda tajja kubiyimawo nze Katonda gwenzikiririzaawo tayagala bintu bya bufuusafuusa byakoto mu kanisa no just imagine ekyoto omuvubuka yajjanga kyoto najja ku kyaki neŋŋamba musumba oli musajja w'amaanyi naye bw'oba oyagala kukwata audience nga bw'ogirina kati njagala ogikwata oginyweze neme kuva mu mikono gyo ninawo bukando ze nkola kando otegeke kando night abantu bajje nga bambadde white nga bazze mu kando mujjeko amataala bakoleeze kambabulye banyabade basebo buli woolaba ekkanisa na buli woolaba akutte kando kabonero kakungubaga kabonero ka connection kando nga ne makerezi atukuma bukando bubeeramu ne tubunyokeza kando connect you to the spirit of the dead musumba kandombi they connect you towulira baconnectinga ku magombe indirect olunaku lumu omukyala ajja mu kyaki ndaba ekitabo nga bakisayininga musabira ndaba kando mu kizikiza mukyala bwe yatandika okusabanga mu kyaki manyi bwe yasabanga in the name of God in the name of God ng'ali connected n'amagombe si kabonero ka kitangaala cause it creates light mujja creating light era mu byonna olabamu kando kankubulyeko Abamerika mu nsi ziri ez'abazungu n'abaani kando bazikozesa nnyo kabonero ka kusinza bazikozesa nnyo mu kusinza ekyokubiri bazikozesa nnyo ku malaalo kibula yes newano waliwo we mwalabyeko abantu nga bataddewo ebifaananyi by'abantu abaafa ne bateekawo kando doddawa awantu ewamu kavule wane kavule owaye kweni upye owaye nze sina lugambo connection saga tuyingize mu bintu biranjaga nsomesa ebintu byange abantu bategeere bagende mu ggulu ekyo kyekyambisa kando buyungiro connection waliwo kankubulye taata Export TV to the world.